bino bitugenda bisagiramu onalebo Mpuuga nkugamba nze mumiransa nafukambalaga akavubuka kano umantandike video etufu nzije n'obutambi anita mongi ogenda kutyensi gano galaba kyemumuzimba kyonna tukimanyi muyinza okwagala okuggulawo ekibiina ne bwe mukiggulawo ffe tetutya amawulire ne mugawa gakulankinge n'ekyagulanye nti nikibiki ago gasimanya ng'emivuyo gyamwe gyonna tugiraba ne musasula CBS n'esoma eggulire fu olw'okuba mmwe mulowooza mulina amaanyi mu CBS mugambe ekibiina kya Nuupu sima omubaka w'eno n'eno ne mulwana Namugga olw'okuba Namugga yali ali naawe n'alaba ng'omukulembeze n'agamba muggyeko natambula n'obukulembeze kye bugamba Namugga ne mumulwana ne mumukola kimu ne mulooza tetutegeera bino byonna ne mubikola kati wuliriza ne muwuliriza eno message mwagiwa bano bayita baani aba CBS abakalisoliiso wulira kuzoganya kweyongedde kutya kati nange bampereza bu message tuveeko abakunga simanyi yetabache buva simanyi gye buva owakunga simanyi gye buva nze mbagamba kimu abemasaka ese mbagamba kimu mulekerawo okumenya abantu Buganda bezimbye nga bafaayo okulwanira ensonga zaffe tugere mu maaso bano abakulu baluddewo nnyo naye nga Museveni abadde tagenda emirembe otwadde tetunajjira singa yagenda dda mubadde mweyisa bulungi era wuliriza njaka towulize message eno Lutamaguzi Honorable Mpuuga ne mumpangira abavubuka ne bamuvuma ku mikutu ng'abavubuka abamu Smart Defiant Martin simanya baanyi mubawadde obusente bavuma Honorable Lutamaguzi olw'okuba mumina kye mwagala kati gambalage waliwo akawulire kenjawo balaga yakabalaga ngende ku video entuufu bino si byakusaaga omuzannyo gwavuddewo bino si byakusaaga kati bano abantu Honorable Mpuuga ono mukwano gwe yayogera ebigambo bino era toddanga mubyogera eno mandwayo wulira anayi simu za layisi zino nazo kati atobe ezanyemu kakiwulira wulira omukulu ono byayogera essimu ekyankalana naye ekitebe kinyongerezaako kandi naye abapaka lubali masaka indako essimu yekyanga naye temutya kati walemu okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogera kutiisatiisa manya biki no wuliriza bano abakulembeze tubatadde mu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda lwaki Masaka oyogera nnyo ku lwa Buganda bedi bwanika mu Buganda nga tonajja mu byabufuzi emikolo gy'emmengo obeera kwemeka wefuula ayagala nnyo kabaka ogenda ku CBS ekikufuula nti oyagala nnyo Buganda mbuleeta ekifaananyi ky'ono abedi ng'ayambadde ekkanzu simu eno balwaki ekyankalana yafunyemu zizaniya naye mulindeko ekitebe kinyongerezaako kandi naye abapaka lubali masaka kati walemu okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogera kutiisatiisa manya biki no bano abakulembeze tubatadde mu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda ku lw'eggwanga lyaffe ffe tetwagala kutuuka kiseera mu ggwanga muno nga Buganda wulira terina bakulembeze ekyo tetusobola kikkiriza tutuuke kakati tugoba Museveni ate tutuuke ffe nga tetulina bakulembeze kati omuntu yenna simu ekyankalana mune ng'olowooza nti ogenda kwonoona bakulembeze betutaddemu ebiseera ekyo tekigenda kubeera mulina ekigambo kyemukozesa mu Lusiraamu Honorable Mpuuga omanyize newunya abakulembeze ennaku zino Honorable Mpuuga abadde mu paalamenti kati emyaka gigenda kati guno atambuza gwa 15 ebisanja 3 agenda kudda atambuze omwaka
ogwa 2 wano bafunira ssemateeka y'ekibiina yasooka ovaayo n'agamba abe biki abantu bali mu kweyagaliza myaka 2 tosobola kuddako bbali myaka 2 banaye ebintu ebimu bwe tuba tubinenya ne mu 7 n'abantu abamu tubanenye sente ne ziweerezebwa mu bantu UK mukube ekyagulanye mukube diaspora ng'ekigendwa kyammwe kirala katwala ono omuvubuka Defiant Martin avuma president ku mukutu ogumu ogw'e Masaka n'avuma abakulembeze ku mukutu ogw'e Masaka ne temusobola kumugamba n'atyobola Secretary General n'avuma Ssennyonyi n'aleeta ebifaananyi bya Ssennyonyi byonna ne bavuluga amannya ga Ssennyonyi naye nga mu ababeera nabo ogenda okulaba nga olumala naawe ng'osirika nga mugamu abaagala obuntu bulamu kati naffe mwagala tusirike nga bavuma president ng'abamuvuma bapaati yo mbamanyi abamuvuma mbamanyi mubadde mutambula nabo njaba message eno nalebo Lutamaguzi mugiwulire kubanga ne Lutamaguzi ne mwagala omulumba ne muwa obuvubuka ne bumuvuma kyokka nga mwaba butuma wulira Mpuuga bwe yali alwana n'embidde mukasambidde okukijjukira olutalo lwali lw'amaanyi era yali kunga ate ne tubagamba Mpuuga bwe yali alwana n'embidde baali balwanira ki e Masaka bali balwanira bifo anti nze saalina competitive wange wa DP taalinayo kakati Masaka is just a smaller fraction of Uganda katundu katono ekya Uganda yetu nawuli anti Mpuuga namayanja nyambe liwanika anti kati kyenkugambye era kyetubagamba dikoramu ate bino ebimu biri instigated by the state. We are not fools. Museveni atabudde DP agiguzeeguze nga bulijjo bw'abadde agikozesa nti nasale bedye atabudde UPC agiguzeeguze nga bw'agikozesa atabudde FDC nga bw'ojja olutalo olugirimu kati addidde ttiimu ze ezimu ziyazanyanga najje emizannyo eno mu DP buloka mu DP buloka zaleese ate zitabule mu NUP kati ffe broader picture yaffe eri mu kununula ggwanga si mu bufeefufo buno bw'owulira obutonotono bugundi Yesu akira akafo kange waliwo akatunuulira obusiba bw'oyita district supremacy bugundi bw'ayogera mu district n'abeera wakira please ffe ekifaananyi kyaffe kitunuulira kununula ggwanga lyaffe kamuyita omwana yali atuorganize Kyagulanyi Sentamu yatusanga nga tulinga endiga ezitaliiko mulunzi nga mumanyi ddiiru zammwe ze mwagobanga era ne kaakati abamu kyagoba ddiiru zammwe eri kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne ate abamu ku mmwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga bayibuli wetera okwogera mu kitabo kya King Solomon omukyalo oli agamba mbu omwana tumusitememu mwe musazeewo okutukkira okununula kwaffe ku lw'okulya some of you ate nze kyenkugamba ebintu ebimu siteeti yebitaddemu amaanyi n'olaba siteeti erina midiya zayo zeekozesa nuupu ekuba nuupu n'omubuuza nti nuupu kati naye efuuse lekitya olowooza ebibiina ebirala biri very peaceful waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bagjeeko biliyoni 2 lindako njaba message eno mugiwulirise bulungi kubanga nzija ekyo kyeboogera mukiwulira era abakulu bano abazze baagala okuba ekibiina nga Honorable Lutamaguzi bw'abagambye Honorable Mpuuga kyemwagala tukimanyi era bamukaaku mutuula nabo mwababa wa script mukube wano omusajja munyenye wano eno ne mwefuula nti mwagala ekibiina era mwagala okulabisa ennyo n'obwo obuvubuka bwe tugenda bukuba emiggo nze kasambulaba ku kitebo bwe buvuma president ngenda kubunyoola ngenda kulaga security team amaloboozi nga ayina abavuma president wallahi ya Mungu ngenda kuba kubanga tukoye okumanyira omukulembeze waffe mu bintu ebitategeerekeka obuvubuka mubeera nabwo Honorable Mpuuga obuvubuka kati Masaka abavubuka bagenze wa muhoozi ng'abamu babadde ba ttiimu zammwe baabano Honorable Mpuuga tonnabyogerako ebyo muhooza twabalabirawo naye nga mwaba baleeta ani gwe munenya president Kyagulanyi yalonda structures eyo baabulaba kusangibwa ku welcome company bagiyita Rio Just Manufacturers ekola empya eparis
waffe tuzze okwaniriza pulezidenti waffe pulezidenti muhoozi agenda okujja mu Masakaside kati kasasiro oyo temumuvumirira baabano muli wano musima ffe Masaka tuli b'amaanyi Masaka tuli b'amaanyi essaawa zino babawa ssente bali mu bbawa ssente muli mu kunafuya bunafuyi era kati bano abakulu kye baakola ne balwana omukyala gwe bayita Namugga era ne musasula ssente ku leedi y'emu negamba bano be balwana deputy president Mpuuga era bano kuliko omukyala w'Emawogola kuliko omukyala waawa Honorable Namugga nkwebaza abo tobatya amaanyi gali ku Kyagulanyi Robert Ssentamu Namugga tambula ne Ssennyonyi era mu ababaka abali mu kwebuzaabuza munnange mujja kiwulira ka Honorable Namugga njamubalagako wano njamwebaza message eno gye yayogedde era yabibagambye wulira yakyusa obukulembeze ono mubakasi Mpuuga nsamba nsaba mukubire mu ngalo yatukulembera bulungi emyaka 2 n'ekitundu kakati twafuna leader of opposition omupya Honorable George Ssennyonyi nsaba bwe mubeera eno tumuwagire tusobole okutambuza oludda oluwabula buli olunakuwa temugenda kufuna services kati twakulembeza bino wammanga ngaffe oludda oluwabula ekisooka tugenda kulwanirira eddembe ly'obuntu abaana baffe abasibwa mu makomera n'amala emyaka 3 taleetebwanga mu makooti okukwata abaana batalina musango tugenda kulwana nnyo okutegeeza gavumenti eno nti ensi yaffe ffenna kakazi katuuka Namugga abasajja olw'okuba baagala bufo olw'okuba baali baagala nako kagambe kagize nako ne bakwogererako naboko ne bakakuba ku CBS musoma weno omuka ne Namugga matta balaga ekituufu wulira mungeri etali ya bulijjo nga tuli mu palamenti y'eggwanga amulika kano kagezi n'okumandi kategeezezza nti abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti gwe bayita Matayasi Mpuuga Nsamba bamuwadde obukadde 500 nga awaadi muwulira Wini Kiiza nga tebaazimuwa bangi babaddeyo nga tebazibawadde bino ebigambo bye tubagamba mulina okubyegendeza kiki n'ekiwandiiko bagaye the leader of opposition in parliament shall be provided with one bodyguard when he leaves office naye ono bamwongera etteeka ligamba one bodyguard bamwongera olw'okuba ne commissioner ne bamuwa bangi era ne muganda we naye ne bamutene banne basajja mmwe lwaki mulimba bannayuganda basajja mmwe njakati mulize video entuufu Honorable Mpuuga nkimanyi owomeddwa obugombe nkimanyi opposition ojagala era mubaddewo era mikwano gye egisinga njiraba kuba obeera ku mukolo n'oyanjula ab'NRM President Kyagulanyi twali tuziika taata wa Honorable Nambeshe ababaka b'NRM nga babagobye tebagenda kwogera gwe n'obayita bulungi anti munnange weewoomereza ebyo twabikooye ebyo bye bibalemesezzaako Museveni basajja mmwe obutanyiiga essaawa zino mikwano gyo nfanfe bali mu kuggulawo kibinja kikuba President Kyagulanyi bamukaaku basumaani basaalirwa mwe be buseka nabo baatongozza oguntu gwabaawo gukube President Kyagulanyi fe abalina okulwanirira President Kyagulanyi feesi zaffe katuziteekeyo omulabe tetugenda mukkiriza yenna mwaba babuluddewo ebbanga eddene essaawa zino ekibiina kito mukiteeka mu ntalo ekifo kiwaligambye CBS ninayo eggulire eyo temulisoma wano mukole bwe muti ne muga kuba tulina okubakakanya kuba naye kati wallahi okulya enkaafu mugenda tegeera nti bino si byakusaaga wuliriza bulungi awaka palamenti mwenna abali eyo abakyesigiriza bali mukudisa mukuggulawo ekibiina ekipya mbalabula temumanyi kiddako waliwo meeting gye mwatudde mu lisiti eno ogiraba ngenda giweereza abakulembeze bonna yiiyo ne musayininga ogiraba mugenda kutya ensi gye mwatuddemu era ne bye muteesa kati ensi mugenda tegeera era abamulowooza mu budde buno mugenda kwefuula nti muli nnyo mu constituency zammwe nti muli mu kunoonya bululu naye bannayuganda baabalonda nga muli mu mbeera ezo mubeerabidde tetugenda kukkiriza
muntu yenna agezaako kusuula kibiina kyaffe. Eggwanga lino kyusibwa ne National Unity Platform ne People Power. Era gano amawulire gasasulwa Honorable Mpuuga lino eggulire njagala waliwo eggulire njagala okusomera. Bw'oba tolimanyiiko amazima oba tolimanyiiko njagala owulirize bulungi kwa script zino zise zikolebwa. Kati noono omukyalo ono ulira bye yayogera naye nga yatumibwa mmwe ulira. Bobi Wine abeera nga ne bakugamba lekerawo obujoozi nze nkubiddeko. People are willing to boycott ekivvulu kyo. Mmwe ab'Uganda mwe mwakiposting nze n'ab'omu nsi endala walabyeko weerandani ng'akiposting. Genda okebere ku peegi ze yakipostinze oweerandani. N'abaabipostinze baabideliitinze. Bobi Wine want democracy. Nze ne munnakyotera njogera mazima. Sigenda kuleka ekivvulu kyo kifulopinge wano e London nga sikubulina ensonga. Omuwulire omukyalo ono talina nakatiibwa kawa pulezidenti olw'okuba muganda we yafumbirwa Honorable Mpuuga. Akutudde akulyatinze ekiboozi kye. Ono simanyi nabukirwa ali mukuba pulezidenti. Pulezidenti amutaddeko linnya Bobi Wine. Bobi Wine yagala ewamu ekyotera. Bannalandana ate saagala muveeyo nga muleka engalabi. Eby'e London, leave it to Londoners. We are speaking. We are the Londoners. Tetugenda kukkiriza kujoogebwa. Bobi Wine yajja wano yakajja wano emirundi giwera egimu temugimanyi. Kati ono yagimanyi pulezidenti gy'atambula. Ne mwe bakazi mmwe tisaba mumanyire pulezidenti bwe mutyo. Sagala munafuye pulezidenti munafuye ya kisirusiru. Mwalo jajjawo wano abamu temugimanyi ng'akubira n'agamba nti nzija. Niba n'abakazi bannange no ne mumanyira pulezidenti bwe mutyo ne mulowooza tuli basiru. Omukazi musimalo jajja wano bano bonna basetinge ulira byayogera. Ulira ze yakipostinze oweerandani n'abaabipostinze baabideliitinze. Bobi Wine want democracy. Nze ne munnakyotera njogera atono yereeta ne mu kigo ndi mu video yange ono yereese ne bannayo muvuko lindako waliwo message gye akantu ye kaluwa bannange lindako ejawo sharinga message kubanga neyo lwayegenda beera nzibu n'amwatwawulira n'abagambidde wulira. Bobi Wine abeera nga ne bakugamba lekerawo obujoozi nze nkubiddeko. People are willing to boycott ekivvulu kyo. Mmwe ab'Uganda mwe mwakiposting nze n'ab'omu nsi endala walabyeko weerandani ng'akiposting. Genda okebere ku peegi ze yakipostinze oweerandani. N'abaabipostinze baabideliitinze. Bobi Wine want democracy. Nze ne munnakyotera njogera mazima. Sigenda kuleka ekivvulu kyo kifulopinge wano e London nga sikubulina ensonga. Bannalandana ate saagala muveeyo nga muleka engalabi. Eby'e London, leave it to Londoners. We are speaking. We are the Londoners. Tetugenda kukkiriza kujoogebwa. Bobi Wine yajja wano yakajja wano emirundi giwera egimu temugimanyi naye nze ekyo kankisirikire. Omulundi kale gwe mwamulaba ku airport abantu bonna gwe baamulaba yajja ku firimu ye n'ava wano n'afubutuka n'agenda e Germany n'akomawo yes ennyonyi ndowooza ennyonyi waaliyo so much wind didn't reach here on time okumitinga bannayuganda. Bannayuganda abaali bavudde outside London baddeyo nga bakaaba n'abaana baabwe tebasobola kulaba omukulembeze yatuuka leete Waterloo, which is fine. Naye abantu ekibanyiizizza nti Bobi Wine apostinze ekivvulu nga tatukonsidalinze since yaleta meeting ngako ba Londoners apart from abo abaafuna tiketi ne basobola okugenda okumulaba oba abo abatuula ku UK Chapota abo be baafuna omukisa omulaba naye abantu aba local people abantu ab'owansi nobody has seen Bobi Wine. So nkubuulira omwana w'embogo nze nkubuulira mazima nze sigenda kubeera mu eri abantu be baagala okunteekamu abantu ulira tumaleyo akantu kano katukamaleyo kubanga bano abakyala boycott Bobi Wine. Ffe tukooye ne Jose tukukooye musajja gwe bantu mmwe kabano group tubakooye abalowooza nti you are going to use our president okumusetingira ng'ebivvulu wano bwe walaba Allen Skin nga tumwogeddeko n'obuuka ne Allen Skin
waleta n'ekya Babi Kyagulanyi sincerely to profit n'ekya Babi Kyagulanyi kya flopping fwe tukukooya okuswaza abapulezidenti baffe bwe tuti ne ledi president tukukooye musajja gwe kati olaba Bobi Wine oyagala kwefuula nti gwe wakola ebintu ebya home office strike ze twakola did put the home office in mess. Obama muli ku businesses zammwe. Bobi Wine is not for business. Bobi Wine is not for business. Nze Bobi Wine nkulabudde. Abantu togenda nakulawe wadde naaba. Abantu bamaze okuleetinga group nga 10. They are willing to boycott. Ate buli muntu yenna buli gwokubira aga. Omukyalo ono omulaabi ayogera byonna. President yali e UK, omukyala yali mu Uganda. Era nga ali ne Mpuuga we ne bagera ne basinkana ndoze bifaananyi mwabiraba. Kati ono bamutuma n'ekirungi mu kulembeze bwe UK akolangani. Ono ninabukirwa ku bukulembeze bwe UK akolangani. Bobi Wine ne bwagwa ne sawa zino ku kyalo kyanga abantu bayiika. Teetaaga na kulanga. Ekisawe kigenda kujjula Mpuuga ne bano mwepamire. Kati ono ninabukirwa olw'okuba musista yafumbirwa eri babajjeeko obugombe olw'okuba munaye bwe yajjanga eno nga bamuvuga tojja president mu mboozi z'amalwa mujja omukulembeze waffe mu mboozi z'embizzi temugenda kutumanyira mutyo abakazikazi Bobi Wine wali olwajja eno abamu temute gwe n'otegeera bakazi mmwe temunafuya Kyagulanyi ku level president waffe temumanyi Kyagulanyi mutango gwayiseemu temumanyi Bobi Wine mbeera gyayitamu bannayuganda. I talk this because I know omusajja Kyagulanyi yeetisse emisalaba gy'abantu bangi. Mwebaze Katonda katoga Bobi Wine is a musician. Bw'ateekayo n'alanga abantu bajja n'okuba music n'abakyusa abalala. Music wesi wakwegadanga wabula wakukyusa bannayuganda newulira ono omukyala. You have never met anyone. You met era businesses nga era bwe zaali zitambula. You never met us. Abantu ne bahayalinga holo. Abantu bonna ne bajja ne bazina ne bayogera naawe ne bakuhaginga. People bakyalina obulumi obw'okalulu. Ono ye ayagala kuhaginga. Mbaba ne bakuhaginga. Bobi Wine president waffe tagenda ku buli muntu. Secretary General yabaddaawo eyukka abantu yabalabye. President international akyagimatiza. Neno osiraba ono omukyala olw'okuba bo baagala bufo. Muwulire. Negwe buli lwojja ng'omenya bumenya not here ni London togenda bikolera wano nze njogedde amazima. Abanyiiga munyiige mugenda kuvaayo. Mugambe lwaki okuba omukulembeze nze simukuba mubuuliridde ekiri wano obukoosi mmwe. Ababuulira bajja ku intaneti. Ababuulira bajja ku intaneti ku magezi go nnyabo. Era mirundi emeka information obadde ogikolera ku intaneti. Era we bakyusa nga tebanakyusa Mpuuga bye mwayogera obyerabidde. Bye wayogera obyerabidde. Yuke tosobola zikyula ne bw'okola otya. Pulani yammwe ne b'Amanda Nakaggwa, pulani yammwe ne Bakimbugwe Live yonna tugimanyi. Wano omusajja bamuyita Mutema, muli eyo mwagala kukuba naye temujja kusobola Kyagulanyi. Ono is blessed. Ayina favor. Katonda yamulonda wulira. Wulira abantu bano. Bobi Wine abeera nga ne bakugamba lekera awo. Linda kuwulira nakana akalala. Ono mukyala ye ninabukirwa. Ne ninabukirwa ne ttiimu yo mbagamba. Byonna ne bwe mubikola. UK president bamwagala. Kyagulanyi Katonda yamuwa. Era mu Apple bannayuganda mujje. Bano bagenda kwesibira mu mayumba. Ali bajja zunga n'obusimu. Kuba amasannyalaze ga Kyagulanyi gajja basikayo. Gajja kubasikayo nze mbabuulira. Margaret UK mukunga abantu. Sara Kamulali mukunga abantu. Mama Namu mukunga abantu. Kubanga bino bye tulimu Bobi Wine teetaaga kunyiiga. Temunyizanga Bobi Wine. Mumanyi kyakyusizza ku ggwanga bantu mmwe.
olw'okuba mwe muli eyo famire yaffe ow'ekitiibwa yawasaamu biki nyabo ne mulowooza tuli basiru kati vidiyo entuufu njagala etandike mwenna ngenda kusoma amannya gammwe abali mu kulemesa embeera ezimu bino bye tulimu si katemba uya serious nagala ne bagamba entalo bwe zajja e Masaka okumala Bobi Wine is blessed emiti gyakala ogiraba emiti gyakala ku makubo ng'ogenda Masaka era abakulembeze bano babedi bwanika ne bagaa ki kino emiti ne giva from nowhere nga gina kye kibagamba nti gwe muzannyirako si wa bulijjo emiti gigino e Masaka ng'oyingira Masaka gyakala ne gikala oye Bobi Wine bamuliranyisizza paapa emiti gyakala ninabukirwa njagala ojjolabe bino Google emiti gijo gyakala Mpuuga n'agutunulya naga what emirasias medo nyabo emiti gijo gyakala Katonda gwawadde ne bwologa Katonda gwawadde ne bw'okunabira essabo oba tolina kyosobola kukola muganda wange gijo emiti gijo gyakala Masaka emiti gyakala lwakyagulanye kumwogerako ng'alaba Katonda alaba abavuyabuya bali mu kujjawo mulwanyi we gijo ogirabye emiti gyakala ku makubo ffe tujja kumwagala Kyagulanye ali ku mulamwa ali ku mazima emiti ogirabye kano osanga ninabuka bakuliyetinze boycott gwani akuliyetinga boycott gwani ninabukirwa osakunga abantu bameka muve mu katemba kati waliwo akabondo kali awo UK bege ya tiimu nti busima baleeta Mpuuga 226 mumuleete mb'osobola ninabukirwa baatula ali ku popopo osobola daddi era essaati kwolwo omukulu yayambala ya yero temwagiraba ono ekifaananyi naga jjayo ekifaananyi Bobi Wine agenda balumya pulezidenti waffe emitwe nze nabagamba ayitolo dyu nti omuntu Katonda gwawanduddeko eddusu ne bw'okunamira essabo njagala bagamba ebigambo bino ninabukirwa ne ttiimu yammwe mwabali Amanda Nakaggwa wajja mu kivulu kya Babbi nga olina kyobala era nga mwesinisasa bw'okwata bu vidiyo Babbi Kyagulanye maama abantu bamwaniriza UK abantu baaliyo era twabaawo abalimba nga Lutamaguzi bw'abagamba wano njamuwulire omanye message eno bwenjibawa abamu temwagala kutegeera abantu balina akasajja ku mutima omwana Kyagulanye ensi emwagadde abazungu bano abasajja bye birooto byabwe wulira kwebaza nnyo Ssennyonyi Yoweri Ssennyonyi waliwo ebintu bibiri bye wankoledde ekisooka wagobye bendera ku mmotoka yo ey'obwaloopu ku malala agali wano teri atayagala bendera naye wagambye vaako bendera ekyokubiri wasomye kyembadde nga mbagamba veeko gwoliwo enaalemu ekyokubiri n'omanya nti agoba Museveni tasiiba mu paalamenti kufuuweeta Lungereza agoba Museveni yogerako Olungereza lw'oyogedde go to the field and mobilize era ajja kulaba emisigo egikukubibwa ndowooza watesitinzeeko waliwo labye ne moka gye bagikugjako ne bagamba aveeyo omukulu alagidde kakati kyembadde maliriza nakyo mwami Museveni tukulaba gwotabula Nuupu ne baddiira bo bano abaali mu DP bulooko baddiira bo abaali mu DP bulooko abazze bakuzannyira emizannyo gye tukulengera Masaka kantu katono nnyo ku Uganda era kye tubadde tugamba bannaffe we are dealing with a bigger picture macro politics not micro politics webala Honorable Lutamaguzi ffe tugenda kulwana n'abasajja tugenda balwana ninabukirwa iweereza ne invite nkumatirize ku live video ze wakola Bobi Wine tomusobola nkiraba ninabukirwa ku oli kuno era njagala ofulumye kyonna njagala kugamba ebigambo bino ninabukirwa Bobi Wine temumusobola I'm telling you ye president waffe Kyagulanye
tugenda kuyimirirawo mu mbeera yaffe yonna. Tugenda bantu mmwe kubakuba abagezaako okunafuya omukulembeze waffe. I'm telling you. Nze olaba ninabukirwa. Nze Katongole Julius mu Miransanafu nkyogerera wano. Embeera yonna gye mutaddewo kati oli mu kwebwalabwala ninabukirwa. Bobi Wine ge masannyalaze. Gwani stopping ekivulu kyawe UK. Eyo ennugu gye mulina abantu mwebaze President Kyagulanyi. Mpuuga teyali badde ekyo. Era famire yammwe kweyagala. Naye gaali maanyi ga Kyagulanyi yeerekereza n'atalya ssente za Museveni. Nga babayise abayimbi ba Bebe Cool. Mutubonga naawe. N'atatunda mwoyo gwe. N'essaawa zino ekifo ky'okwebaza Bobi Wine n'ova n'okwata mu vidiyo. Onafuya. Nina watumalamu nnyo amaanyi. Era kugamba ninabukirwa. Igwe nga ggwe. Bye tugamba olina obiwuliriza. Era ggwe oli waddembe okuvuma kubanga emyaka gyo oba togiwadde na kitiibwa. By'oyogera biri wano ku evidence. Gwagamba Bobi Wine tususinkane President omuwadde na kitiibwa nti President. Era gwagamba ekivulu kya Babi kya floppinga waliyo. President wagenda e UK wali Uganda. Era wali wagundiwo. Ebyo bimanyi. Olwama n'ogenda ettake simanyi kye wali ononye ettake. Simanyi. Nekye tugamba message yaffe ninabukirwa njagala ogifune bulungi. Tuuza banno abasitudde ennywabuugi okumanyira President waffe Kyagulanyi Ssentamu. Ennywabuugi bazitunuze mu ttaka. Era nkugamba ebigambo bino ninabukirwa. You cannot speak on behalf of the people of UK. You are not among the leaders. You are not among the leaders. Nze sobola kwogera lwa Nuupu kuba siri mukulembeze. Nebwe n'ofuula weyogeredde UK. Omusajja agenda kubaswaza. Kuwono is blessed. Ayina favor Katonda yamuwa. Nebwe bw'ovaayo bye wayogera. Nera statement zo n'ozireko nafuya omukulembeze wa. Ffe tukutunuulire. Mwe mutunuulidde kafo ka bwa leader of opposition. Ssenyonyi tali mu bikola. Bagambye okubeera leader of opposition kyetaaga kusitula mu ssenyu. Okubeera leader of bwongo. Ssenyonyi yasoma. Ssenyonyi ayimirira ku fulo ya palamenti luzungu lwatamanyi. Yabadde Lubowa ku ddwaliro. Speaker amutadde Kazito. Oyo musaayi gwa people power. Twetaaga kati abakulembeze abazimbiddwa President Kyagulanyi. Twetaaga abakulembeze abatagenda kuva mu bantu. Abamwine salawo olw'okuba mwaliwo emyaka mwine obuvimu mu birevu. Kati kamulabe Ssenyonyi ng'akola. Era munoonye embeera ezisabotaje. Mwe bali ku social media kyebakutira tambuza waaka wa Ssenyonyi. Abadde wano abadde wali. Amazeemu bbanga kyakakola activities mmeka. Abasibe tebabaleese mu kooti. Bolivia Lutaaya. Tagenze makomera. Ewa Segirinya teyagendayo. Era nkugamba ebigambo bino ninabukirwa. Mugenda kufa ekiziiro. Nimwe abantu abamu muba mwerimbika bwerimbisi Masaka. Wanga Masaka yali badde ensanyufu nnyo ng'efunye omuntu nga Bobi Wine. Abantu ba UK abakyala nga ninabukirwa nze mbeewunya. Avuddeyo akola vidiyo bannaye bwabusharinga naye n'abeera excited. Abantu kati bakutegeera. Abantu bagenda kukuboora lwakumanyira mukulembeze. Oyo gwowagira era gw'oli mu kusudia okujja kuba President ojja kumuwulira. Nkugamba ebigambo bino nga nkyali mulamu. Nkiba ne missionary ez'okunzita muzisobola. Ninabukirwa. Tonategeera with Bobi Wine. Lwa bwongo. Ne Bobi Wine Katonda yamuwa. Era sigwa omukolera program nti jangu olaba abeeno. Ono ali ku level ya bukulembeze bwa ggwanga. Era abamu ali mulowooza nti
bwe banajjako omuntu omu bannayuganda olaba bali ku sayidi ki? Olaba bali ku sayidi ki? President Kyagulanyi takola nsobi. Nga famire muyite meeting yammwe yakisekwa Ninabukirwa. Muddemu munze obwongo bwammwe. Mwabuuza ani yalonda Mpuuga. Akoko temukeebuuza. Era ebyobugagga bye mufunidde mu ofiisi eyo naawe okubeera nga basooka okuwaayo miliyoni buli mwezi n'ofuna ezigula akataka ekaliisizo. Ekyo kyebalize President Kyagulanyi. Kubanga President Kyagulanyi owulira you are gossiping babi. Owulira byali mu kwogera ono musiru amanyira bapropagandist bye boogera va ku babi Kyagulanyi. Era tolirinnya mu ngatto za babi. I'm telling you. You will never and never. Babi kundi gyaliko Ninabukirwa. Era wagamba ekivulu nga kyafulopinga kikyawaliyo. Wagula tiketi mmeka? Wagula tiketi mmeka? Gwe Nugu yeekuluma myaka gya bukadde. Nugu olaba omuwala nga kirasi yeeyo akawato kyekyo ng'otulanoga omukyalo ono. Eyo Nugu eyo abakyala b'emizigo ebatta nnyo Ninabukirwa. Ojja kutuka pressure. Ne message yange njagala ogifuna olunaku olwaleero nze mu mbira nsanafu. Enjiyita E. B njiyita B. Abantu be UK mbebaza abakola video nga mugamba we distance ourselves ku mukyalo oyo bye yayogera. Kuba wa piraawo waliwo ekisinde kye bayita piraawo. Oyo Ninabukirwa wa piraawo. Era nabo babulya biliyoni 4 ezayingira e UK. Biliyoni 4 ziri awo UK. Bayita toddayo tokola ki? Era njagala abantu bano mubajje ku groups zammwe. Abantu be UK aba abantu mubajje ku groups zammwe. Ize mumira Serafumba manyi. Oyo mukyala alumba atya President Kyagulanyi. Nja kwogera kyali kikututte ettake. Nja kwogera kyali kikututte ettake lojjo tegeerezi. Nja kukyogera golozaaki Fred Lumbuye teyakola ki? Teyajja kulaba. Ozaaki Fred Lumbuye teyajja kulaba. Ng'omukubira amasimu. Mwetereze. Projekiti yammwe yonna gye mubala. Nga nkyali mulamu nja kugikuba. Ne bwe munaayogera ki? Mbagamba. Emyaka gyammwe egy'obukadde mugitegekere. Emyaka gy'omala ng'otambuza propaganda ku Bobi Wine. Gwe Ninabukira n'obwa Ninabukirwa abo. Mwanyinaze. Tosiba kutwale ku bagita batya eno gye bakebera mental illness. Gwotalaba nkuyita mulalu. Ganange Masaba media channels nkutumiddeko. Amanyi abantu tuyinza bayinyiza okumalira obudde ku mukyala nga waya zaanoba. Nga ziri butabika. Gwotalaba amasannyalaze ga musajja yakuŋŋaanyizza ensi y'abazungu. Omusajja yatuuzizza ne bamulankinga ne Bill Clinton ne bamulankinga ne Papa. Gwe n'otuula kasimu tojja kujja. Oyina abantu bameka b'omobilizing awo. Abantu beegayirira Bobi jangu naffe olaba bamumira nsanafu. Omusajja ogamba njagala kumulabako. Mwe mumanyi UK chaputa oyo mukyala yabaswaza. Yafuula aboogerera. Ne mutakola no official statement on her. Era ojja mulaba President wajja ng'ajjayo obuteeteeyi bwe buno bwagumusatu obw'owino. Ataddeko lipstick n'ekisiga asiize n'ogaba ddayira bw'omunyaapi. Amanda yasooka bw'atyo. Amanda Kamere yasooka bwa no nti Amanda Kamere. Amanda Kamere I'm sorry. Amita Amanda Nakagwa. Yasooka bw'atyo. Nze no mumira Sanafu ondaba. Nze tulale ngamba Ninabukirwa omulaba. Nze yampitako olumu ku popopo. Nangamba jangu katongole biki akutta akasimu ke. Nze byenjogera mu kamera era byenjogera Mpuuga ali atya biki n'abuli coding. Nengamba no dandala waffe kyali Carlos obamanyi Bobi Wine. You know Bobi Wine bwe mutunuulira omutegeera. Ozabo kyatamanyi. Ola kugamba Ninabukirwa
mental illness eyo yekutawaanya ezo abaana obakubira obusimu bubebuzisa bubalikodinga Mpuuga kati amma mulaba muti ababaka bajeemye oba tebajeemye banajeema kinga Kyagulanyi ge masannyalaze emisejo nga state agent gibeera gyakulikodinga baana weefuula ayogerera UK Bobby tajja kujja agenda kujja ojja kakasa n'akutuma akiwulire abantu ba diaspora abantu abo baleme bamalamu maanyi abantu ba diaspora abantu bano batume basettinge era yojja mubuuza awoza mbu abantu banyiivu bameka b'oyogera nabo era mikwano gye gyegiruwa bino ebikazikazi ebiri ebyalemerera obulamu bw'ensi bye byefudde byogerya diaspora bamutaddeko obugusindaalo amaggwe kati waliwo omusajja owo amaggwe abeeru UK mwagaanyi UK olimu abantu bameka abantu bali eyo UK bakoowu abantu abazitowa era mmwe pulojekiti yammwe ninabukirwa nkugamba gamba ne Saalongowo Saalongo omugambe akutwale mu mental illness rehab kubanga ogenda kulabisa era abantu kati bagiraba abeekyotera bagaba omukazi yanyampye olunaddayo ngaaga oli bunyampi yo wanyampulukuka dda va ku president Kyagulanyi nkuwoninga omulundi ogusembayo nze mumiransanafu bwenkukwatako mmanyi era nkugamba ebigambo bino ninabukirwa and your team your strategies ezitwala Honorable Mpuuga kuwa president tetubagaana mugule era wafuuse coordinator wa Piraawo coordinator wa Piraawo kuba ye tiimu ya Gasumba ye tiimu ya Manda Nakaggwa kati mulina okumwegendereza bw'aba kuwadde emmere sooka owanduleko emirundi 3 kasita kububuuka obulusu mu bbanga eyo tolya omuntu akuba Bobi Wine omanyi gwe sente ze baliko era ojja mulaba ag'ekatongole ennaku zino kati mbeera Uganda walimba abantu okuteza vidiyo musiri wano ngenze Mutukula nenga byonna olimba ni Mutukula ngenze ku boda eyo waba ne excitement oba mwakulira wammwe nusanga omuntu Bobi Wine afiiridde ensi eno nga ninabukirwa oli mu kwepiica omusajja omunafu omuyita Bobi Wine mb'otujoze biki byakujoze ngani gwalina omubulya kyalina gwalina kyalira Bobi yajjawo UK byowoza mbu yajjawo mmwe bye mutamanyi gwategeera ngani oyina ennamba ye oyina connection ya Kyagulanyi bantu abo balina emboozibozi ez'ekisiru ze bagatta ebiboozibozi ne babipanga mu Bobi yajjako wano ebyo byonna sikuliputiyo lya ssente zo kuba oli mu myaka gya kusiibula emyaka gye gy'okusiibula bw'oba olya ssente zo va ku pulezidenti waffe eyo Piraawo gye mulimu ne Balamu nja kuleeta information endala ninabukirwa ojja kwetakula ojja kweruka mbadde manyi olina musawo nfuna musawo wakola ku mental illness asooka akebere bano abantu bwe bati tugenda kubatereza mu layini bano simanya baagala kwawulamu kibiina diaspora muwadde obuwulire ninabukirwa olwamala okwogera n'aweereza mukama we ne bateeka muno UK chapter egobye mu UK chapter okola ngaani mu abakulembeze ba UK chapter mujje mumbuulire buli avaayo okulwanira struggle eyo bwe balaba nga akola nnyo kati balese gundi oyo munyarwanda okubeera omunyarwanda kibi nyabo okubeera omunyarwanda kibi oyo munyarwanda eyo bibatambuze ebyekisiru oyo munyarwanda tetumumwesiga oyo munyarwanda balonze munyarwanda gundi yawasa munyarwanda bibabeeramu ebyekisiru n'omubuuza gwe okimanyi nti maama wo olubuto yalufunira Tanzania ogwe njagala obuuse mukadde olubuto kitaawo babataba mu Tanzania
munyarwanda abanyarwanda nno bakoze ebimu ebidda kusitwaga okusinga ggwe ali mu kuwembeesa olugambo w'emyaka gy'ekitiibwa okuze era musimeko famire yammwe sitaba kuwawo ekitibwa Bobi Wine oneyo Mpuuga teyali badde kyali naye mwefudde abanyiize ennyo mutambuza bipropaganda ebyekisiru mubitadde ku first family mwefuula abakristizing ennyo ku mulembe gw'abeesigye nga twabikola kati nojja kugamba muwala gwe tukulabye obadde weekweka mwanyaze Sandra akutumiddeko bano abakazi mubabuulire bano bannina bukirwa beefuula ab'ekitalo following olina abantu 2 olina abantu 3 Bobi Wine n'oleeteza president wotu negwe mukazi gwe kati leeta obutengi bw'oku kivvulu nti wali yakuyita muve ku president waffe oyo omusajja bwe munyiiza n'akisuulawo mumajja mubamutuzizza emyaka 5 bano abakazikazi obatunuulira ne wajja wano Uganda tasobola kulaga feesi ye nti ndi wano mutiitiizi wabula dderi agenze wa Mpuuga bamuwadde security agenze yekola biki n'omutumya n'ogamba what a motherfuck nze sigenda basiriikirira abantu mmwe era nze mumiransanafu nakomyewo paati tumugenda kumpulira kuba ndaba abantu bawaba abantu befudde abeemama tebajjukira balita Nabukenya baafa bayasini kauma Franka sente za baafa nina tofiirwangako mwana okulya sente za piraawo gwolwokuba munno yakonekitinze kati oli wano otumalira budde wefudde olumba gwembwa gwe tovumanga president Bobi Wine tavumika okoze vidiyo ez'enjawulo ziweerezeemu giri ku mikutu gy'e Masaka biki mu DP mulaba bamugobyeyo neeno bakoze bwe bati nga gwoyogera waka nze miransanafu mugenda kuntya data wakiri naagenda n'ennima ne mufuna mu kaseera kano buli avaayo president bamumanyira bwe batyo ebikazikazi byefuula nti biri mikwano gya president simala biki gyefuula gyeyogerera biki naye nga tekirina kye kigattako okugjako okulaba nga bamanyira omukulembeze waffe abantu be UK bano abantu mube distancing abantu bano mubawoole kubanga ekigendwa kyabwe kinene era be batambuza concept ekuba abanyarwanda era be bagaba abakulembeze be balooze nti banyarwanda era mumulaba mu comments ze mwoli munyarwanda oba ndi munyarwanda si kibi obwo bwe bwongo bwammwe obutono munoonesa mu kulembera Buganda nze mbozi za bedi bwanika ffe Buganda nina bukirwa oli mu Tanzania taata mama olubuto yalufunira mu bbaala Tanzania byebikutawaanya obwongo olina okgenda olimu amalaalo gwe olaba byoyogera bigatta bodda ku live gw'otunuulya abakazi banno abali e UK stableness ey'obwongo obwo bye boogera biringa ebibyo era olaba bano bannina nina omulaba kati Patricia Sewungu si mukwano gwange naye omuwoyo nina akubye Patricia lwa ggwanga buli budde oli munyarwanda iye ekyo kigattako ne bagunina neefuula ow'ekitalo ategeera ennyo bannange abantu bangi bali mu struggle bazadde mu banyarwanda ng'ate abanyarwanda si babi abamu eyo jamuulira kati drive oyo gwe balonze munyarwanda era biki naye omubuuza gwe nnyabo ennyindo yo bw'ogitunuulya ya inchi 3 ya ggwanga y'Abatanzania kijja kwefundikiranga ne taatawo Seeka Midaali kuba baali bamuyita Seeka Midaali waawo nninzi ng'akave kaliisizo nokkaawo abamanyi erigenda erusaka lwa Mmese awaawo we bamuzaala
ne Saalongo gwe yazaala musajja munyongo. Abasajja baali baabula ne weetambulira mukazi wattu olemye nzomanyi kusaasira olutalo lwe watandise okukuba Kyagulanyi ngenda kufa naawe ninabukirwa. Tumiddeko komanda Ivan Bruce Sendege. Era njagala kugamba nti ninabukirwa President agenda kujja UK bakulumye n'akapaati kammwe n'akabondo kammwe mwetakula obunkwawa mwetakula obuniŋŋini muwulirenga mufa kubanga yenanyini masannyalaze owammwe yaggwako owammwe emyaka gikuze talinaamu yadde ettonde owammwe yali mu bugombe kati muwulire ennaku center of power ayina amaanyi n'anyiga swiki singa mwali mulina amaanyi mwali ereseeko kati tugenda balaga bino bye tuli musiri akusaaga kati ali eyafa awulya ennyumba emutuga akuba obusimu ojja kutuuya nanze mu miransanafu. Nkuba basinga gwe ate gwe ekisiimula kye balinnyako bulinnya kuwadde ne platform ensi ebadde tekumanyi nkwogeddeko weesudeko kati ogenda fuuka serebu. Era bwe weyagala ofuna omulimu bwe weyagala ofuna passport wetukagamba nze ninabukirwa mu miransanafu gwe yayogerako gambye ofuuse serebu abantu bankubira amasimu njagala onjogereko naye nkwogeddeko mu njogera embi kubanga babusazeemu abeekaliisizo we bakulabirako mwannyinazi kubira Saalongo kubira Saalongo omanyi bana abakazi olwo ninabukirwa y'omu ku baasuula ekyoto banne bateesa kino nga yadde eri tubeera tutya n'Abanyarwanda ku kyoto tukubeerye biki efuula abageze ennyo biki n'omutwe n'ogamba ono nina waliwo mu struggle tolina ssente z'osonze. Abakyala bangi bano bapamukaawa bawadde ssente ne wawa Patricia yadde si mukwano gwange naye yasonda ku ssente era ne tuziraba naye kati ninabukirwa manyire pulezidenti bapamukaawa bagenda kuva Sweden wa bajje balabe pulezidenti awo owulire ng'ofa oba kuolwo onaamira eddagala simanyi na kumanya ekintu kijja kutuga muve mu kumanyira obukulembeze kye nagamba Sami owa Mighty Family ne ngamba Sami musajja gwe Sami omusajja gw'oyagala okuba Kyagulanyi omumanyi. Sami n'agamba ndi w'amaanyi I'm a comedian bamanyi essaawa zino message agiteekayo ne bagitunuulira abaali boogera naye ne bagoba because yalinnya ku generator ku transformer ye President Kyagulanyi alyaŋŋanga mukama wange ndi mukuba. Era njagala bagamba omukazi oyo ninamukirwa tumutadde ku listi y'abanyampi ali namba 5-10 yakulembera Piraawo yawe UK. Piraawo mugimanyi kye kibinja kye balonkinze ekya Muwoozi era ssente zitambula bwakuwa ssente nga waziridde oli recruited to Piraawo. Ono omukyala Kimbugwe live ye yamuconnectinga kati bo yagamba President wa 2026 Mpuuga ekitali kibi mu kibiina kyammwe kye mugenda okuggulawo naye akugamba ebigambo bino ogenda tegeera okuboolebwa kyeki. Mwannyinaze ensi ekutegedde twali yali akumanyi taba kuwa Bobi Wine singa teyajja ali yali kutegedde. Mwaliwo ku mirembe gya Ssebaggala yapooka nga Ssemogere era Saalongo ne yeesima okwerosuwa ne batamulondo bulu yafuna bubiri n'abaana ne batwa ne bagamba mami Saalongo lwaki tebabwagala timunnange mawanga ayina gye yava kati gwali mu kuvuma buli omu omuyita Munyarwanda. Who are you? Ani yakusindika? Era gwe awoza nti ekivulu kya Babi Kyagulanyi maama tekyali mu bantu watuulawa wasasulayo mmeka? Tukoye abantu aboogera obwogezi nga bali mu diaspora nga tebalina kye bakontributinga. Abantu bawaddeyo ssente ne bateekamu obudde ne beekalakaasa. Waliwo Kato Kimera oyo omusajja akola ne wali omulabyeko mu kamera ayagala omusiima
ba Margaret bakola ni bwabona mutabani wange Ivan Bruce Sendege akola nino osanga omuntu nga ninabukirwa as she is created nga bwe yakutondebwa mu ndabika ye n'enfaanana ye n'amanyira president Kyagulanyi mu president abamu temumanyi we yajja soka uliriza kano nkazi ono yamanyidde nnyo ate nkutandise kati ogenda kukaka sensi yamanyidde nnyo abantu kamale kujjayo kwado omukazi atayagaliza ali mu myaka egy'obukadde nalongo mulamba Katonda yakuwa abalongo ne Salongo n'abazaalako n'ebbali omanyira president wa Uganda ninabukirwa you are going to takula ojja kwetakula olwaleero ate ngenda kuleeta abantu wano basooke bakonkonemu ojja tegera nti nze mumira nsanafu watagwani sitya danger ekijja kiba kizze nga nkiyingira kasooke kulage wano ninabukirwa banange musooke muwulirize kubanga abamuyinza olowooza Katongole avudde eri ayogera bigambo bye awaayiriza omukyala nti mu Tanzania kati baawe njabalagana ekifaananyi kya Salongo we olabe Salongo bwafa abasajja bafumbirwa abasajja mutomera naye Mukama abasaasire nange sinzira abatuma okuwasa lira weesige kopagaalo weekwe kopagaalo maama ba ku president w'Abannayuganda weesige kopagaalo ninabukirwa ninabukirwa gwe bw'otuula wansi sooka owulirize paamukawa Ivan Bruce muyinza olowooza nti Miransanafu asala biga wulira omukulu alowooza nti w'amaanyi ndako wulira ndako yuno omukulu nga asabuka bawira kusabuka kantukagira naye simanyi wasimu eno screen yaye ekyankalana naye yo ninabukirwa wulira Bobi Wine abeeranga ne bakugamba lekerawo obujozi nze nkubiddeko people are willing to boycott ekivvulu kyo mmwe ab'Uganda mwe mwakiposting nze n'ab'omu nsi endala wulira omusiru bw'ayogera wulira mbu ab'Uganda genda okebere ku page zeyakipostinze ow'e London n'abaabipostinze baabideliitinze Bobi Wine want democracy nze ne munnakyotera njogera mazima sigenda kuleka ekivulu kyo kifulopinge wano e London nga sikubulina ensonga walwa ngambye awakula ku feesi y'omuntu bw'afaanana eby'e London leave it to Londoners we are speaking we are the Londoners tetugenda kukkiriza kujogebwa Bobi Wine yajja wano yakajja wano emirundi giwere egimu temugimanyi naye nze ekyo kankisirikire omulundi kale gwe mwamulaba ku airport abantu bonna gwe baamulaba yajja ku firimu ye n'ava wano n'afubutuka n'agenda e Germany n'akomawo yes ennyonyi ndowooza ennyonyi waaliyo so much wind didn't reach here on Bobi Wine lindako omulabye n'ab'e London nammwe muswaziddwa sebono yaboogerera mulabe soko kawivuke mulabe ne kawivu mulabe ne kawivuke ak'omukiyembe kawivuke anzijukiza abana abakyala bakola enviiri za rollers maama yazikolanga nnyo mu kyalo lebadda London tuswaziddwa nnyo enviiri laba ku mutwe zimulinga ekkutiya sister Rose Mike bano abantu mulabe gwe London abantu bano bayingira batya London you don't have a scrutinizing ne akantu kano baka lindako egala ngamba kirwa kyereeta njamuwulire we are the Londoners tetugenda kukkiriza kujogebwa Bobi Wine yajja wano esimu ekyankalana screen naye abeeranga ne bakugamba lekerawo obujozi nze nkubiddeko people are willing to boycott ekivvulu kyo mmwe ab'Uganda mwe mwakiposting nze n'ab'omu nsi endala walabyeko ow'e London ng'akiposting genda okebere ku page zeyakipostinze ow'e London n'abaabipostinze baabideliitinze
Bobby Wine, you want democracy? Nze ne munnakyotera njogera mazima. Sigenda kuleka ekivulu kyo kifulopinge wano e London. Nga sikubulira ensonga. Bannalondon ate saagala muveeyo nga muleka engalabi. Eby'e London, leave it to Londoners. We are speaking. We are the Londoners. Tetugenda kukkiriza kujoogebwa. Bobby Wine yajja wano, yakajja wano emirundi giwera egimu temugimanyi. Naye nze ekyo kantisirikire. Omulundi kale gwe mwamulaba ku airport, abantu bonna gwe baamulaba. Yajja ku firimu ye. N'ava wano n'afubutuka n'agenda e Germany. N'akomawo, yes, ennyonyi ndowooza, ennyonyi waaliyo so much wind, didn't reach here on time, okumitinga bannayuganda. Bannayuganda abaali bavudde outside London baddeyo nga bakaaba n'abaana baabwe. Tebasobola kulaba omukulembeze yatuuka leeti ewotalo. Which is fine. Naye abantu ekibanyiizizza nti Bobby Wine apostinze ekivvulu nga tatukonsidalinze. Sincerely tamitingangako ba Londoners. Apart from abo abaafuna tiketi ne basobola okugenda okumulaba. Oba abo abatuula ku UK Chapota abo era afuna omukisa omulaba. Naye abantu aba local people, abantu ab'owansi, nobody has seen Bobby Wine. So nkubuulira omwana w'embogo, nze nkubuulira mazima nze sigenda kubeera mu ebyo abantu be baagala okunteekamu abantu bakuliyetinze pages boycott Bobby Wine. Ffe tukooye ne Jose tukukooye musajja gwe. Bantu mmwe Kabano group tubakooye. Abalowooza nti you are going to use our president okumuseetingiranga ebivvulu. Wano bwe walaba Allen Skin nga tumwogeddeko n'obuuka ne Allen Skin. Waleeta n'ekyababi Kyagulanyi sincerely to flop. N'ekyababi Kyagulanyi kyaflopping. Fwe tukukooye okuswaza abapulezidenti baffe bwe tuti ne ledi president. Tukukooye musajja gwe. Kati olaba Bobby Wine oyagala kwefuula nti gwe wakola ebintu ebya home office. Strike ze twakola did put the home office in mess. Obama muli ku businesses amme. Bobby Wine is not for business. Bobby Wine is not for business. Nze Bobby Wine nkulabudde. Abantu togenda nakulawe wadde naaba. Abantu bamaze okuliyetinga group nga 10. They are willing to boycott. Ate buli muntu yenna buli gw'okubira aga tojjangako wano London. You have never met anyone. You met era businesses nga era bwe zaali zitambula. You never met us. Abantu ne bahayalinga holo. Abantu bonna ne bajja ne bazina ne bayogera naawe ne bakuhaginga. People bakyalina obulumi obw'okalulu. Naye gwe buli lwojja omenya bumenya not here in London. Togenda bikolera wano nze njogedde amazima. Abanyiiga munyiige mugenda kuvaayo. Mugambe lwaki okuba omukulembeze nze simukuba mubuuliridde ekiri wano. Obukoosi mmwe abaŋŋamba nti lwaki okuba omukulembeze mwe mubadde mwagala kifulopinge nga abantu basirise. Nze nkubuulidde Bobby Wine bino by'ogamba nti ogenda kujja mu gwokubiri. Waki si kye wapostinze n'opostinga eky'omu gwokuna abantu kye babuuza. You need to come here and meet Londoners. Twakontributinga kinene nnyo mu kalulu. We Londoners, we have values and morals. Tetugenda kutwalibwa nga banna America nga bw'oyagala in and out. No, wantu kigenda kusoboka. Nze nkubuulidde amazima. Abantu bantumye, nze era mbadde nfulumye nga ngenda na Stratford. Nyina ebintu byekola ki? Manya ngenda mu nnyumba ya brother wange, then bwe nvaawo ninye bbaasi 188 entwale wa Stratford. Naye abantu ne baŋŋamba nina agenda okole live eno. Abantu basirise ng'empisa z'Abaganda, ng'empisa z'Abannayuganda, naye abantu banyiivu. Bobby Wine wuliriza Bannayuganda. If you want to be a president of Uganda, you must listen to Ugandans. We people in London, we are not for gafla. Omukazi ono nyabukirwa kati ng'agenda funa ennamba ya First Lady Bobby Kyagulanyi. Kati nno nsitandise fact. Kati ng'ajje Uganda nga bw'omanyi omulabye ne kawiivuke alooza w'amaanyi nnyo nti avudde London nga bw'afaanana ne kopagaalo we ng'ajja ng'afuna owa booda we ng'amuvuga ntwala paka Magere nja kula Bobby amunina bukirwa munnange teyafuna mukisa kulaba First Lady
tekisoboka nga bali abana babalaba nze nina bamanyi kyentadde mu struggle yagwa bugwi nyabo ono ye first lady wa Uganda gwogeze magere era muina kyemwa lwaki mwabadde mwaganya president ajje gwenga okikuba ajje mangu mission yonna tugimanyi era nekiwabadde era okimanyi president yabadde waawe UK wakitegedde bati wakitegedde era ninabukirwa ono omanyi mu mannanga abantu bano mbatwale babakebere abamutuma kati ono yanyiga naga Bobby natanteekako ku page ye nze bannange lwaki tosaba Honorable Mpuuga n'akupostinga ola naye Honorable Mpuuga atya okuteeka ku page ye birthday bwe yatuuka ne Saalongo yakutya tolowooza nti olina pulobulemu ennene mu bwongo mwe bannalandana omulabe kawivuke bwe buno buwivu obw'omugenzi Cecilia oba babutunda ku musatu wano akataddeko konna kabissa omutwe Sister Rose Michael musabira abantu bano mukyala Sister Rose Michael munaddiini yazze Uganda nange yade takimanyi kitegedde naye teyagambyeko gyagenda kulaba president yakulaba ani naye omanyi okubeera ne munaddiini mu struggle gwe ninabukirwa she's a religious Sister Rose Michael yagenda neyekalakaasa ku nsonga z'abeene ayambye abantu bangi mu struggle nitavaayo byogera president mumuwe obudde mumuwe ekitiibwa ninabukirwa iwe small portion abantu bangi bakoze ono mukyala Pamukaawa lwokuba Pamukaawa ennaku zino takyali nnyo mukwano gwange ne Pamukaawa be bantu abaasooka mu struggle be baabeeranga n'omugenzi golooba ne bateeka ssente mu revolution bino sinafuna endagamuntu ne baziweereza Balozi Michael bamama naamu baani nino osanga omuntu nga nina nga tavaako yadde na coin fe balandana abantu bantumye bakutumangaani oba landani eyeekyotera gy'oyogerako gwe bwe weetunuulira mu ndabirwamu nga weesize kopagaalowo n'oteekako kawivuko ak'essatu olina kapasite egamba mbu ekivulu kya Babi kyafulopinga era Babi kyagulanye omanyi how engeri gye yajja Babi yes ekya struggle wekiri naye omulama gwali gwa kusomesa bakyala era Babi kyagulanye kapasite gyaliko ninabukirwa tosobola kugyenkana oyina entondo ku mutima kubanga wazaalibwa bw'otyo kyovudde gamba genda olima amalaalo gajjajjaawo Tanzania kuba maama we yakuzaala mu mbeera gye sitajja kwogera nkusaasira nkimanya ebyabakazi bibeerawo kitalo nnyo nti kyaliwo ekityo ne munnange pulojekiti gye baakuwadde okuyingira piraawo era oli mukulikuruutinga nja kwogera kwa Saalongo n'alyogedde ebintu ebimu bye wakola ne Saalongo ayinza okubuuza abalongo gye wabazaala Saalongo ayinza okubuuza abalongo gye wabazaala mwannyinaze Princess Mariam nkutumiddeko omanyi bagamba ebigambo bino eno revolution eri blessed bafather tubayina babishop tubayina baseeka tubayina basista nga Balozi Michael ba PhD holders tubayina ne kategori y'abaninabukirwa babisimuula tubayina era njagala obategeeza nti ebintu ebimu bano baninabukirwa mu basaasire bali mu myaka gya ntondo Bobby opostinga just Facebook mutewatutaddeyo omanyi kyoba yali akommunicatinga n'abakulembeze b'e UK omanyi ki kuza obwongo bwo ninabukirwa kubanga otambula kipayopayo kyoba olaba ensi giyiseemu bw'otyo obudde bw'amalya mu kwesiga kopagaalo singa omumala mu kunoonyereza pulogulaamu za president Kyagulanyi nze mukugamba mu miraasana ogenda kunvuma mutwe munene ogenda kuŋŋamba yalingiza bakazi ogenda kunvuma ki mukazi wattu bambi ndisifiriransa era bagamba bakristu baganda bange piraawo eyingidde diaspora
buli avaayo kulengeza president Piraawo ninabukirwa okumanya mukazi muzibu omulidde wano ng'ayogera derandanazi nga bakwegaana ne bakujja ne mu mikutu gyabwe kati agenda kuleeta zino waliwo omanyi waliwo eno obutengi yajja e Uganda n'agula obutengi ata ekyalo kiri Masaka ndiwe Masaka nabe Masaka olumu tukisussa n'agenda waliwo park. You know I'm from UK, I'm a Londoner, I need omanyi obutengi babuyita wale red color ina oluwuzi wano maaso olusika n'alwambala olubuto ne lukolanga balloon n'agenda wasalongo take so naye kiwojjola akyagala nali manyi feelings zaafa ne she still has feelings era Balamu ayinza okuba naye Balamu ayinza okuba yakwatako ku Cedar Bolot. Nanga Balamu, how can you interact with such a specimen? Omwana Balamu naye atusobera. So nenabukira gambi kyo bulaba akubira ddala kati ku nnyama yeyo face obugombe bw'abaluma. Era president wajja yalinyirawo kujja Uganda naye n'akulaga analyzinga n'alumba abakyala ba Margaret oleeta otya omwana wo okwaniriza Bobby n'amukwasa ekimuli n'omujja ne ku ssomero n'otulira saaki fallacious and arrogance. Bali abo omukyala alese omwana we akwasiza Bobby ekimuli wali oyagala gwe gwoba okimukwasa gwe wadduka tewaliwo president nga JUK walinnya nojja nodde eno n'otandika kuba ovaayo okolese live oli eno Margaret banange togenda gisula diaspora ne bw'okola otya General Franklin Kabzi nkutumiddeko naye mbagamba ebintu ebimu mwe musaaga Bobi Wine ajja kulembera Uganda. Nze mbagamba era abalina akasajja mwefukire tetugenda beegayirira twakoowa Cliff Kangave twakoowa Paulo Isoba data sinamulaba Paulo Isoba n'abatumba gambeko era bano bakubira Jeno Bijirwa n'abakola bote Bijirwa tulina ke tubala Bijirwa n'aba mundeke manya amasanyalaze we gali ono ninabukirwa kali nno ninabukirwa mu Bible omulaba ku internet si bwafaanana era mbagamba internet tebalimbanga abasajja abayimayima internet tebalimbanga bw'omulaba mu kamera ogalaba ekimu naye ne mu kamera ne mu kamera era olaba nti waliwo era tebigatta ogamba yagezaako kikwatamu ne kigaana n'ateekawo kopagaala era omulaba nti wakugattirira omulaba nti akatiba kaaboola n'otunulako emabega fikisi ntono era n'omutunuulira kati wamusigala live oga what a creature abnormal as she is yono bulijjo avuma pulezidenti nga tumanyiddwa zuyo enamutwala ddi kati abantu temuyimirayimira mu kamera kati ono ninabukirwa ennugu emuluma neera nja kukubira kuwona Mpuuga mugamba abantu bano bwe kati ninabukirwa etaaga kutwalako butabika ne bamuwa weeks 3 olumbe Bobi Wine president wa Uganda ekyasa ky'omulembe guno 3 mu bbanga limu nga liyingira kati otandise okukuba banno Margaret n'okuba banno bodda ku mikutu weefuula omugezi mbadde Uganda tewali kiriyo abantu bali mu byabwe kati mwe muli eno biki ninabukirwa wakasonda mmeka tuzikuwe abantu mubeere UK ekigambo bakiyita batya bannange president wagenda okukulemba ekisaawa ekyo bakiyita batya Waterloo is it Waterloo awo mubeere bangi mulumya abalabi kubanga lo ne Kawanga ali e Masaka eyo akawanga ke Masaka ke kateekamu ssente
naye bonna tubalaba. Diaspora ono gwe bawadde okulira piraawo ninabukirwa era mu mutume MK. She's a project. She's a project. Tosobola kulwanyisa Bobi Wine no surviving. Tosobola kukuba Bobi Wine ennyindo nesigala kopagala agenda kuggwako. Okumo kati akatenjiko. Era president ng'ali wali n'akatenjiko. Buno bwe bayisaamu obuuzi. Kati kano kawiivu kayambadde abakyala bambala nze mbalaba awe UK. Nugadnei what a gorgeous woman. Nutunula n'ogamba alo bamita anti-Christian. Abakyala nga banyirivu. Omukyala omulaba kati bano bapaamukawa bajja Uganda ng'alina emmotoka ye yeevuga. Alabika bulungi. Ne Demi Kiiza alabika bulungi. Gwolooza ki Demi tayogera bw'atyo? Lwaki tobeeranga Demi? Lwaki oswaza Demi? Naye osanga omukyala ng'oyo abakazi bali kuno ba ajati ng'ayimirira n'ogamba Allahu Akbar. Ne waba ono Mariam. N'otunula n'ogamba ono ne bw'ayogera ku Nuupu Crystal Palace kyekituufu. Crystal Palace egenda kubooga. Crystal Palace abantu tebo baziguze. Abantu tebo baziguze sinaatera kuggwawo. Naye kyesaba abakulembeze b'e UK. President bw'abazze mumuleke anyumye n'abantu. Abakulembeze b'e UK. Abantu muwawe obudde temuziiza president waliwo security olumu ebeera ey'amaanyi ennyo n'esukka. Tosembera todde we need those people. Waliwo abantu abadde omu struggle nga beetaaga okwogerako n'omukulembeze. Abantu abakulembeze b'e UK. President bw'anaaba ng'amaze okuyimba oba before mutegeke wasinkane ku bantu. Balina bye basobola okumugamba. Waliwo bye basobola okumuwa. Waliwo amagezi nga information y'emu tebasobola giyisa mu mmwe. Ekyo kyo njagala mukikole. President abantu bamufiiringeko bogereko naye era temubasindika nnyo. Sirowooza yesi piraawo y'abaninabukirwa eyo ngenda gikuba wiiki eno yonna gye ngenda obbeerako piraawo ngikube piraawo Kimbugwe live oyo namuvunza mukyamulaba yabulira wa UNN ono namwandu simanya mukyali wamala namukuba ali ludda wa n'abalalala njabba kuba. So Ivan Bruce security njagala mugitereeze. Njagala ozitereeze mutereze security abantu baffe gundi waliwo Katabalwa baani abali awo mwenna. Security ya president ebeerenga eristedde. Naye abantu mubawe obudde. Waliwo ababadde beekalakaasa common faces abo batamulabangako bagende bamubuuzeeko. Mulongo Kato security olinakuba banga eristedde. Abantu abo beekalakaasa basonda waliwo bamaama abaweerera abaana bafuutu soldiers abamaama abo okubazzaamu essuubi. Bataata abo abakadde respect them. Ne bw'aba mukadde mumuleke ayogereko n'omukulembeze gw'eggwanga. Ne bw'afiiraawo amanya ngeze mu nsi ki ensuubize. N'endinabukirwa talinnya mufune endomola ya Waragi n'ey'omusulo. Ivan Bruce ne mukkiriza ninabukirwa. Bamuwadde amagezi mbu yeetonde. Nze ninabukirwa nkugamba ensi ekulaba. Abantu bakulaba. N'owalana Bobi waaki. Olaba Mpuuga gw'oyagala osomutwala nammwe ne mwesimbawo kuba president. Oba mwagala kubeera ku opposition. There is no problem ninabukirwa. I have been telling you ono Bobi Wine Katonda yamuwandako eddusu. Ne bw'owalana Bobi Wine gwofa. Gwozirika. Omukazi alina mulungi. Amagezi alina malungi. Amasannyalaze alina. Abaana alina. Abantu alina. Obwa president tugenda butuulamu. Nakubulidde omwana yamulagudde namuga ogera beera mu bwa president. Bw'abanga ba Sister Rose Michael bamuwagira. Ba Esther Nalwanga. Abakyala abayimiridde bannakalanzi Asfa. Carolina Power.
Who are you Ninabukirwa the bone of Kakuto there? Because the AIDS yatandikira mawafeyo Kakuto around there. Nemu 7 oba actually sirimu mbitundu ebyo. So ekyo tujja kinoonyerezaako sigwe mulama gw'olwaleero. Naye as we speak now mwegendereza aba diaspora kati baafunye emisoto emipya era guyinza okuba gwakabano n'ogwo oba mwegereza nnyo omuntu akuba akabano naye abo bagezi kubanga baba mu Tanzania tomanyi taatawe gye yava soda yaweddemu ne munansonyiwa soda yaweddemu ngenza okunywa nga ndowooza mwali naye nga drone yonna erina amawulire enamba ya Miransanafu eri 0702 22 2758 nakomyewo mu full swing ngenda kuleeta waliwo gwe ngenda okukuba ow'emboozi y'abalongo awo e UK oba nzije ddi kuba kati ngenda kuziika era njagenda kati mu lumbe lwa taata wa Fred Lumbuye yawe Nakirebe tusuleyo mu lumbe nga tukola emirimu ate enkya tumuziike taata wa Lumbuye tugenda kumuziika ku luguudo lw'Emityana Ttanda we twaziika omwana we naye wato mwagala Lumbuye okufa taata bannaye okungubaga tujjawo embeera ate munnaye bwe naamwogerako bajja gamba kino nze ebyo sibiina mu Miransanafu ngenda kuziika emirimu ngikole mu lumbe era mbagamba abasobodde mutugende tubeerere omuganda waffe ne bw'abaanira oba Ninabukirwa ng'afiiriddwa oziika ate onaakola ki munnaye yadde yagenze mu piraawo afune obugagga mukazi wattu yatukoze bubi ninawe tukoze bubi agent wa piraawo UK agamba ati alodi kansala James Mubiru nkutumiddeko muganda nkulabye kwoli onaye bo bali mwezi Nsubuga nkutumiddeko onaye Paul Tamaguzi Semakula nkulaba nawe kwoli nkutumiddeko ekyo kye mbagamba revolution tuyina okugirabanga revolution tuyina okuyimirira ku magulu gaffe abiri era ensi ejja kyuka temutya muve ku abo abanyampinyampi ayatamanyina ze Sandra Angula abakyala bonna nno bagagga benjogerako Sandra Angula naye tebavaayo bonna bakolamu babedde those are revolutionaries bonna ba Esther bonna benjogerako kati Ninabukirwa asasa tiketi kunoonya ddogo baloze ne bigaana ne baloga ne bigaana Matayo Matabaalo o abakyala baloze wivu nolaba obeera UK nona wivu e Uganda tolabanga obeera mayopiki nona akateteyi kano obuteteyi nno obulabayimba gumusatu kebera omukyala toyita bwerere kebera gumusatu mukyala toyita bwerere n'atwala owo omukyala toyita bwerere amanyira president esuuti president gye yayambadde eyo ey'endabadda wansi bazikola mu nsi esuuti ezo bbiri emu ya Nelson Mandela endala ya Kyagulanyi ebyo nnina nga tobyogerako nga tobipostinga